nga tewaliwo live footage ba live stream nga just your recordings na simu nti footage oyo takozesebwanga bujulizi mu kooti olw'ensonga kooti esobola okugamba nti obujulizi bwadde bufumbirire bwadde bugatte nti naye ekintu kyonna nga kiriko live stream kiba kizibu nnyo okweditinga n'okugaana kikozesa mu kooti ng'obujulizi olw'ensonga bakubira service provider owa internet omugamba nti essaawa eziti ku lunaku bwe guti nti wabaddewo live stream ku page bweti waguddewo incidents entwetaaga footage kati service provider oba MTN oba Airtel oba Laika ajja kuleta footage nga bwe yabadde ku live stream nga taliko kuwakanya so nga ate gwe recordings kooti esobola muwakanya nti yabadde wa AI oba mwamweditinze kati babagambye nti mugezeeko nnyo okujambingisa network bantu baleme kufuna footage oyo nga ali live nti ate naye ekirala abantu worldwide bwe balaba live stream eyo kitegeeza nti abajulizi baba bangi nnyo abagenda okuvaayo okulumiriza singa wagwawo incidents yonna nga incidents yebadde live tuli mu security alert wano mbanyonyodde bintu bibiri nti mu kooti bwe mugaa nti muleeta video gye mwalikodiza obulikodinzi tekola nnyo makulu naye video ng'ebadde ya live stream service provider abeera nayo nga tekutwatiddwamu era mu kooti ekola obujulizi ate era n'abajulizi abadde ku live stream eyo babeera bangi across Uganda and the entire world buli omu asobola okuvayo n'awo obujulizi nabaddeko kino kyekyagudde bwe kiti kati bano kyekibaleetesezza jaama ezo nti bajamenge network tesinga bakola ekintu baba tebagenda kubanga bavunaanyizibwa nti obujulizi bujja kuba bukola ki bukoleze bujiddwamu tegedde ensonga lwaki bakozesezza ekintu ekyo okuleeta jaama eyo security alert esooka security alert eyokubiri tiimu y'amawulire ya president ne security team ya president saako abasirikale b'Electoral Commission abaleeteddwa njagala mutunnyonnyole kadenge 3 eziyingira mu trailer ya president ani yazosolaivinze era lwaki kadenge 3 ziblockinga ne zinterceptinga trailer ya president ne zisibira abamawulire emabega kino mbadde mukiramu namwena Electoral Commission yatuwadde kadenge emu ndoza n'akamotoka akalla naye olwaliro bongeddeko kadenge 3 zibadde za police nga zigezaako okulemesa tiimu ya president y'amawulire nga zisibira tiimu ya president y'amawulire bano abantu balina ekintu kye bapulaninga one nabagamba nti bapulaninga okukozinga accident ku tiimu ya president kati bwe basibirayo tiimu y'amawulire ya president ne bakozinga accident kijja kuba kitegeeza nti balina footage asobola kutulabisa muntu oyo tebakoze ekintu kino so njagala kwebuuza ani yawadde olukusa kadengeze za poliisi 2 ezingidde mu campaign trail ya president ezimutambulirako nga zikyankalanya abavubu zikyankalanya campaign trail yaffe naddala emmotoka z'amawulire n'emmotoka za security ani yazauthorizinze okubeerako okwo eyo poliisi twagala mutulage kati kyenjagala musooke mutegeere wano mu security alert eyo abo nabali kadenge ezazine tuzitwesiba mu kadenge ezo si za poliisi aba SFC ne jadi bebali mu ngoye ezo eyo si poliisi eyo SFC ne jadi zeze motoka zibasindisemu endala 2 ekigendwa kyazo kyakufuna ngeri gye basobola okuba mu president oba causing accident nejjukira nabagamba nti waliwo ne sinotrack ziba preparing mu kkubo okukozesa accident president nakyo gye kiri kati bana basajja njagala wetegereze Museveni bwaba atambula berula amakubo gonna bwaba ina wayagala okuyimirira okwogerako n'abantu emmotoka bazisiba nayimirira mu kubo wakati n'ayogera era nga teri amukwatako ompulya bulungi nnyo kati omwogezi wa polisi bwe yavuddeyo n'agamba mbu Kyagulanyi amenya amateeka ga trafiki abantu batambulira we ku motoka batambulira waggulu njagala babuuza mukulu Lusoke lwaki essaawa zino temwasose kuzanya footage wa Museveni mu NRM preliminaries
ne muzanya footage wa Museveni ng'agenda ekkola okukima papulaze, ne muzanya footage wa Museveni ng'agenda okwewandiisa, ne muzanya footage wa Museveni ng'agenda okusoma manifesto ye, ne musoma mugundi footage wa Museveni mu Kampala ng'ali mu kuyisa ebivulu abaana baali banywa emmotoka. Lwaki muleeta waffe? Kubanga mwagala kujjawo campaign trail ya president ya magezi gamwe kye mwagala. Lwaki mwalese footage yo ne mutaleeta wa Museveni? Kati twagala bagamba ffe tujja kujja ku internet tubulira abantu ensonga eziriwo. Kati poliisi tutegedde bulungi nnyo mwine ekintu kye planninga, naye mweye ensonga njagadde abantu bategere publicly lwaki ba distractinga oba bataddewo jammers okujamiga network yaffe. Era mbagambye emmotoka eziri mu jama probability twatuloza emmotoka ya NBS nayo tetusobola giwakanya kubanga Natasha Broadcasting Service company ya Natasha era ya Museveni kati ate ya Electoral Commission. Webuze lwaki Ssemule Bakame yabagamba nti ye mmotoka tesobola kuyingirwamu wadde omukikandidate takkirizibwa namu. Kasooke mbuuze, singa emmotoka candidate yefuna obuzibu nga tewaliwo mmotoka gy'asobola kubeereramu safe, mwagala tuga Ssemule Bakame candidate bw'afuna obuzibu emmotoka ya commission tasobola gituulamu, campaign trail ekomaawo. Ssemule Bakame mwagala tugamba nti emmotoka gye mwawa Kyagulanyi emukuuma nti singa emmotoka ya Kyagulanyi efuna obuzibu nga tewaliwo mmotoka yonna esobola kwongerayo Kyagulanyi kulaaliye, Kyagulanyi takkirizibwa kutuula mu mmotoka eyo. Oba singa abafunye obuzibu mu mmotoka eri ne yeekengera n'agamba kanziggyemu eno takkirizibwa kutuulamu, mwawayo emmotoka yaki? Mbadde nga nti emmotoka ebeera nga backup nti singa omukulembeze yeekengera ekintu kyonna asobola okujja okutuula mu mmotoka eyo. Lwaki mwagamba mukaabire kandi takkirizibwa kutuula mu mmotoka eyo? Kubanga mukimanyi mwateekamu jama. Mukimanyi nti mwateekamu jama nti singa candidate atuulamu omwo aba agenda kulaba ebintu byonna ebirimu. Ezo emmotoka zirimu ne direct transformers ezitransforminga information n'okumontalinga buli kimu ekigenda mu maaso ku campaign trail. Y'ensonga lwaki mwagamba temukkiriza dde candidate tutuula mu mmotoka ezo. Ekyo tukivuddeko security alert nzimaze bulungi nnyo era mutegeere. Nakano kankogere ku security alert nga ngifundike. Bw'oba manyi ng'oli comrade, oli foot soldier, ng'oli ku campaign trail ya president, ng'okolagana ne Abitex mu Singuzi, nga bakubira amasimu, either ng'oli wa boda, either ng'oli ku campaign trail ya president ng'oli foot soldier, nga mukolagana ne Abitex, information engirina ninze bulinzi incidence etuukewo nja kubuulira abantu Abitex ajjira mu luddawa. Nkiddamu foot soldier ali ku campaign trail ya president esaaza okutambulira president, either ng'ovuga boda oba oyina emmotoka gy'ovuga oba oli comrade ng'omukolagane Abitex mwogera, singa abo ekintu kyonna campaign trail kigenda otuukawo nja kujjampa abantu full information. Abitex ayingira ate mu bintu bya Nuupu naye ng'ate akolera state ng'alina ekintu kyayagala kibeere ku campaign trail ya president, nja kujjamba byogere currently kansooka ensirika eyo nsonga ngiteekaawo. Ne in case of any nasty accident against our president, Abitex is responsible. Awo tuvuddewo bulungi nnyo. Kati video etandise. Video mu kutandika etandise etya? Njala tutandikire wano. Njala otegeeza bannabyabufuzi bonna mu Uganda. Tuli mu nkola ebibiina by'ebyobufuzi ebingi kye tuyita multi-party politics. Teriyo MP, teriyo candidate, teriyo Kyamanalo Sifiri asinga pate mbuyinza n'amaanyi. Kyekiringa omwana ku ssomero, teriyo omwana ku ssomero asinga ssomero maanyi. Nedda. Kabeere musomesa atasobola kusinga ssomero maanyi. Omuntu ayinza okuba yenkanyankanya owiza n'essomero bamuyita headmaster. Yayinza okuba ayinako obuyinza nga 70%. Kati ne mu politics omuntu ayina obuyinza obwenkanankana n'obwa pate obutuubira okubeera ku pate ye president. Yayina obuyinza obwenkanankana n'obwa political party. So tebayo muntu yenna akugamba nti is more powerful, bigger than any political party. No. Lwaki? Kiri well established and written mu constitution ebiina by'obufuzi. Teri muntu mwonna byabufuzi asinga kibiina maanyi na buyinza. Ekibiina bwe kisalawo kiba kisazeewo. Era bwe kisalawo ekintu kyekisazo kye tugenda nakyo. Wabula musobola okuwandiika petition ne mulaga ensonga ezimu ku bintu ebyo bikoleddwa
nawo basobola okutulamu ne beegendereza noba nti kino kye twakoze abantu baleka balina nga twatuddemu ango ndala yokka awo omuntu wa bulijjo osobola okukola ki okuteeka obuyinza bwo naye teri muntu ayina buyinza kusinga kibiina kya byabufuzi okuggyako pulezidenti ali naye era waliwo obwaire omukwata nga bamala kutuuza kibiina kyonna okutegeeza ensonga so tebaddamu ne bakugamba nti waliwo omuntu asinga ekibiina amaanyi ekyo nakyo njagadde okibategeeza ekyo nkimaliriza njagala okutwala okusaba kwange kwonna kuno olwaleero nsaba beyita ba elite wasoma mateeka wasoma byanfuna wasoma ebyabufuzi wasoma bya bulimi wasoma kuba nte eddagala oba kuziwakisa ng'olimba obufuzi njala kutegeeza okuggyako nga mugamba nti ebyobufuzi tembitegeera ebyobufuzi oba kye tuyita politics it's all about ideology and numbers. Politics is all about ideologies and numbers. Politics ategeeza birowoozo by'ogenda okuguza abantu n'abantu abiguze obungi obugenda okugoberera ekyo bayita politics. So si diguli mateeka, so si diguli mu theology, so diguli sime mu social science, so diguli mu ani. Si diguli mu kwasaamirira, si diguli mu kwambala masuuti, si diguli mukulozesa mbu gwosinga okutegeera mukomye akamanyira kasumagiza eyalira zino ensonga za ggwanga si zabasinga kwogera luzungu bwe mba musobola mukole ekibiina kyammwe nga kyaba elite nga n'abalonzi bammwe ba elite bokka then tetugenda bayingirira ne bwe kiba nga kiri mu multi-party system ng'abalonzi bannayuganda nga bannayuganda bonna ku miliyoni 44 obutundu obugwamu nga miliyoni zitawera na 2 nga zirina ekitondo nnyo diploma mulekerawo okumanyira abantu bannayuganda basinga obungi okusoma kwabwe ka P7 senior 4 kati gwe ogamba nti olwokuba olina diguli wasoma olyoya nti oli above the voters nga goloza mbu oli elite muteekewo ekibiina nga kyaba elite kyabannamateeka kyabalamuzi kyabalimi kyabasuubuzi tetugenda batawaanya era munoonya abalonzi bammwe nga basuubuzi balooya baki mu kikole teri agenda batawaanya but mweno revolution tetwetaaga kamanyiro konna kasumagiza yeeyaliira bwanatuuka mbuliri agenda kukola ki muleke abantu babeere ne peace era beesalirewo nyongera okubajjukiza n'okubategeeza nti mu history wa Uganda bukyanga lubanga lwa Mint teriyo nkiddamu teriyo Muganda yali afunye kye tuyita support okwetoolola eggwanga lyonna taliyo kakutwala ebyafaayo teriyo Muganda yakola kintu Kyagulanyi kyali mukola mu luzungu bakiyita cross cutting supporting across the country nkiddamu teriyo Muganda yali akoze ekintu mu history mu luzungu kye bayita cross cutting support across the country taliyo okuva ffenna we tutegeeredde okulonda mu 1996 Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere we yeesimba ne Museveni era n'amuwangula Dr. Ssemwogerere teyafuna support across the country wadde okubalaala ezeetoola eggwanga lyonna ng'alina support mugende ku website zonna mugende ku UBC mugende ku bantu abayina oba mugende ku BBC babaleetere footage wa Paul Kawanga Ssemwogerere ng'akuba campaign across the country babalage footage oyo oba yalina support nga Kyagulanyi gy'alina kati kambawo records kabere Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere teyafuna cross cut ijako bagala kutwala video yabagala gitwala mbaddamu njagala basomesa mu abasajja befula nti mutegeera nnyo kabere Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mu 1996 teyafuna kye tuyita cross cutting support across the country teyanyufuna
genda ku BBC, genda ku CNN, genda ku UBC, bakuwe footage wabanga jalinga yafuna support nge ya Kyagulanyi taliyo. Dr. John Sebana Kizito Mugenzi teyafuna cross-cut support across the country teyagifuna. Abedi Bwanika Kalevu Kambuzi Kimeme tagifunangako. Tugenze ku Mayanja Kibirige teyagifunako. Tugenze ku Tony John Mabirizi teyagifunako. Tugenze ku Katumba Oye teyagifunako. Bana abalero gano mazika akulutimpa gaserera gadderi genyola bwenyozi tebana kibasobola. Kati gwe yeeyita elite ng'olina support nga reasoning capacity yo koma unka constituency kamu n'oyogera ng'osimba amannyo ndowooza bunze mmanya ebyobufuzi n'experience ffe byaffe biri byakwetoola Uganda yonna era twagala Uganda tetulowoleza ku constituency level mulekerawo akamanyira Kasumagize eyalira Kabere Museveni tayina kye tuyita cross-cutting support okuva mu 1996 up to now. Kati njala bagamba mu kitegere bulungi nnyo. Bwebanga time ekukyusa yakukyusa ggwanga nga mu elite tekuli kwadda ina political party ng'esobola okutambula mu district 3 muwumuzeeko wansi apo mu mpu yammwe akamanyiro kasusse. Akamanyiro kakoze eki? Akamanyiro kasusse. Kyagulanyi is blessed era agenda bituukiriza byayagala wabula no wali okulira kukomba essowaani wewaluwa. Buli gwolaba yenna agenda okuvayo kulwanyisa Kyagulanyi oyo tabadde wankyukakyuka. Buli essawa zino ekubye mutima naga nti ekimala kimala akasajja kalina amaanyi oyo ategedde ekituufu. Buli muntu yenna agenda okuvaayo ng'agamba nti akasajja kalina amaanyi oyo ategedde. Agenda okusigala ng'awakanya oyo si waki, oyo si wankyukakyuka. Babadde bakozi ba Nyando Yosoferi tibahabulwa. Era nnyongera obbajjukiza. Bwe mugamba nti Segona n'abalala babamye kadi kubanga baasoma kansoke nkubuuza. Emyaka 15 Segona akali ebyoya gyabadde mu parliament yayisa biru ki oba resolution ki yayisa ku lw'abantu b'e Busiro. Ku myaka Abedi Bwanika gwabadde mu parliament guno kisajja kiwedde kikyakoze yatebolinga ki. Ku myaka Mpuuga gyabadde mu parliament yayisa resolution ki oba biru ki yawandika n'agiyisa teriiwo. Kati nina omukyala gwendabye ng'ayogera ebigambo wano kamubazanyire wano namugamba ne muwoninga namugamba va mu byobufuzi yagaana. Omukyala ono bamuyita Nabira Naggayi Sempala yali woman MP Kampala okumala ebisanja 2 gy'emyaka 10. Taina wadde toyi eri mmanjage mu Kampala, taina de project eri mmanjage mu Kampala. Aina ekibiina ky'ebyobufuzi bakiyita Social Democratic Party kyebalimu ne mabike kyafa n'okuzika kwaggwa tekina de office wadde abakulembeze naye kennyini nakati okuva mu America okuva Canada okujja mu Kampala yazenga bwa namunigina wabula azze atandise okwogera mafuukuule ng'ayogerera national platform ne president. Mukyala Naggayi Nabira Sempala nali nakuwoninga naye kugamba nange toddamu kulumba byo tajja kusobola. Ogenze n'okozesa engero ng'oyita wala naye ng'obadde otegeeza Kyagulanyi. Ffe abamanyi engerezo by'obufuzi tuba tukutegeera. Ogeraageranyiza nti ekyabadde mu kusunsula akakiiko k'ekusunsula kabadde kasunsula bayimbi so si bannabyabufuzi. Si bwe kiri nti ye olw'okuba nti Kyagulanyi ava mu bayimbi kati first and gwe yasoma social science diguli ye gye wasoma eyambye eki
family yo era eyambye ekigwe ng'omuntu eyambye eki Uganda. Bwali umene MP okumala emyaka 10 mu Kampala wayamba kibanna Kampala tewali. Mpozi engeri gye wasoma social science, you've tried your best to socialize yourself into different relationships. Kyekikuyambyeko ti degree gye wasoma ekuyambyeko nnyo ku associatinga n'abasajja ab'enjawulo mu bulamu bwo era kyekikulemeza obufumbo. Just gwe omutwe gwe gukugamba nti gwe olina okubeera wali okuba olina degree. Okitegedde? Mwe abatandika okubeera mu byobufuzi bw'omu Kampala nga mwabifuula byabufuzi byakulya ffe tetuli mu kulya twagala kujjako Museveni. Ompulira bulungi Lubega Sseggona si wanjawulo nnyo ku bannabyabufuzi abalala bonna. Parliament n'omuntu atasobola kwogera luzungu asobola ogibeeramu. Kyekyenjawulo ekiriwo. Kati njala sooka kubuuza mukazi gwe wano. Oyina ekibiina bakiyita Social Democratic Party. Ekibiina ekyo kiri ludda wa? Lwaki tewajjidde mu kibiina ekyo? Tosobola kumanaginga makaago gaakulema. N'ekibiina kye watandikawo tosobola kimanaginga. Kiki osobola okumanaginga mu bulamu? Wava ne mu Kampala ng'odduse ng'amakaago tuli amuleeba eyo ono lekikyala Makerere amaze ogwoza ayagala kuffera n'ennyumba omusajja agifere n'ogenda e Canada naye tewatuulayo era ng'obwongo olina butonde bukulozesa olina okudda e Kampala wesimbu bwa namunigina. That means you can't manage your life. Totolerera wamu. Mukazi gwe genderera ebigambo byoyogera. Mwetu mama Nyambo Nabila Naggayi kumbe muli bakabano group. Temugenda tutegerera. This time around the politics is all about to liberate that country. Not so-called the elites. Mwabaita be elites kubanga nsobola okwogera oluzungu, nsobola okwambala ebyekisiru yammwe twabikooye. Abasasula omusolo tebaasoma. Abalonzi tebaasoma. Kitegeeza nti baagala abantu abagenda obayambako bajja mu nvuba nga tebagenda babulya oluzungu batagenda kutegeera. Gwayogera oluzungu wasoma social science obayambye eki? Obayambye eki tolina? And you are nothing. Kati kulinde ka project baakuwadde. Tosobola kufuna dde emutwalo ogw'omu Kampala wa. Tosobola kugufuna. Just kusaasaanya mpitambi na sirimu wa mukuchankanya bufubo w'abantu gwe mulimu gwe musobola. Era gwosobola tulina ekirala. Weesonyiwe Kyagulanyi genda okole ebintu genda okole project za Salimu Salezi yakuleetera okole ekyo. Nze nva ntya nga nfunye visa ngenze Canada. Ng'ebyobufuzi binnemye ane ekoma mu Kampala n'esibe ku bwanda monigira kuba mbeeya gwe n'ogwo omutwe gwo. Gwe omutwe gukwatagana embeera yo n'entegeerayo. Bannayuganda ebitundu 80 tebaasoma. Abasomye abatonde babayambye kati muleka abataasoma bayamba abataasoma bakyuse eggwanga eryo. Ebintu ebikolwa mu ggwanga tebyetaaga yasoma degree. Biri practical, visible. Kubanga baleetedde bonna bibasobodde okubanga basomedde mu gavumenti. Njala kubuuza Museveni yasoma ki? Nabila Naggayi Sempala njala kubuuza mukama wo Salimu Saleh Museveni baasoma ki? Salimu Saleh yasoma ki? Gerard Katawaha yasoma ki? Museveni yasoma ki? Ali specialized mu ki? He's a local politician like any other person like you. Lwaki mu politics wa Uganda bonna bukyanga abeerawo history temulimu muntu yali ayimiddeo nga professor nga alina PhD alina masters. Lwaki mulowooza abantu nti mmwe abaasoma mbwe kizibu kyemulinamu abaddugavu omuzungu yabateekamu ekintu ekikyamu nti bwakuyigiriza olulimi lwo n'olutegeera gwolowooza gw'osinga okutegeera abalala batalutegeera. Ngera kubuuza mu local government administration okuva mu LC1 okutuuka ku LC5 ozaaki baali bajja qualifications kubanga waliwo abantu abali naturally gifted nga basobola okuliidinga abantu nga tebeetaaga bitabo. Yensonga lwaki bateekawo LC1 up to LC5 nga bakimanyi bulungi nnyo. Kati mulekerawo akajjanja n'okumanyira bannayuganda olina social science degree yakuyamba ki? Bannayuganda bagifunyeemu ki? Gwe nkumaliriza nkutadde awo. Katugende ku balala wano.
maliriza mutaddaawo era ka moderating basagala kuzanyira video eno njagadde kuteekaawo kati ba comrade sagala tumalire nnyo budde kuba abantu batafunye kaadi one buli atafunye kaadi yenna mwamutegedde nti abadde yeeyita waakabi okusinga ekibiina kasoke mbazeeko mabega history namwe mutegedde nabagambe teri muntu asinga kibiina maanyi na buyinza omukyala Joyce bagaba mango bamye kaadi ya defying amateeka ga parliament ga party yamugamba tukujje kakiiko Anita Amongi namulemezaayo aba defying ki party orders bamugamba nti vakakiiko na defying party orders one ekyokubiri pate yakonde eminga mpuuga okubba sente ye na decidinga nani n'omubbi kitegezo defiance abadde nga agenda ku TV ne radio ngagaze kadi teina kyekola kikyenyamba sina kyenjeetaaza kati soko buuze Joyce bagabe mmange ekibiina kikoledde ki mu kisanja ekiwe tekiriwo kati bo mwetaaza ki tekiriwo bonna balina kodi egi nti nze ekibiina tekinsinga maanyi abalonzi be bagenda okunsalirawo njagala kugamba abalonzi bali makaago mukazi bawa kuujja ekiwojjolo abaana obogulira amata abasigadde those are Ugandans not your people there is no MP owns people teri mwana byafuza owninga bantu no abantu bo owninga bebo botuza meeting ne bagamba mu jangu wese nga goba wadde ideology kubanga oyagala funa public sympathy wanti wali muntu owninga bantu teri muntu abantu bange banga tolina abantu yebbawa kuujja ekiwojjolo omukazi go ujja ekiwojjolo abaana bo be basigadde bonna just oyina ba facilitating okukiza mu ideology ejo oyagala kati mwena mwina kodi emuntinza abantu tolina bantu era abantu be basinziddeko bamakadi ompulidde bulungi nnyo eyo kodi bonna bagikozesa eri nze abantu bange kasitola ba politician yenna kano kanka basomesa mbatte mukamanyi kasitola politician yenna ng'ayogera lifalinga nti abantu bange oyo si politician no oyo musuubuzi abeerawo ne butimbwa abantu bugenda omwogira akaki obugenda omwogira obonyama kati nabasomesa ddaaka bano kano omuntu yenna ayogera ng'atayasamanganza okusitula amannyo ng'ayogera amannyo nga tasitula amannyo ng'ayogera amannyo gegasiwamu naye ng'owulira sawundi efuluma oyo tobuuza ewakabano pure toni gy'aba ayogereramu erina ego obukyayi kati n'otunulira body language y'omuntu oyo ng'ayogera kasita omula ng'asitudde ebiwawaatiro bino ebibegabega bino manya nti naturally munyoomi ng'abeze gino emimwa nga n'emitaafu gimwekapye buli statement gy'akola gwe ne bw'ogiwulira ng'agyogedde mu mirembe naye eyo si yeeba statement emuli munda kasita omuwulira ng'abeze emimwa wana emitaafu nga gimwesaze ng'asituddemu ebibegabega bw'ati buli kyakola kyonna buli statement gy'aba afulumya aba anyooma lwaki banyooma one amanya ina degree mu mateeka kati yalowooza mateeka gategeerera bannayuganda bonna amanya ina security amanyi nti security ye nga bw'agina bannayuganda bonna bagirina amanyi nti alina ssente nti bannayuganda bonna balina ssente kati bw'atunda mu bantu bonna ng'amukulembedde alaba ebitabo byalina ne ssente azirina kimutwalira obudoola mubuuza ekibuuzo kimu gwe bw'oba olina obusobozi obwo bwonna waki teweetandikirawo kibiina kikyo n'otafuna bizibu ku bantu b'otasobola kukkiriziganya nabo ngera sooka babuuza era mbategeeza ekigambo kino kasita okkiriza ekintu kyonna kiba kitegeeza nti ebikivaamu kyonna oba obwekkiriza kyekiriwa ne bw'osayininga endagaano n'oteekako omukono nti ntaddeko omukono oba okkiriza one eyeyita munnamateeka
noli yayita munna mawulire yasoma mawulire bakimanyi nti badifyinga party rules and regulations era nga bakimanyi kyekiddako boke nyini olwokuba nti basumbuyi state yabasindika okukola kye tuyita diversionary n'okudivertinga ekibiina n'okidividinga basalawo bajje baparticipatinge mu kintu ekitali mu mateeka 1 baparticipatinge mu vetting gye bagamba nti yabituli kati ogamba otya mbuolioya ng'ate ogamba nti oze mu vetting gy'omanyi nti yabituli kyekisooka ekyokubiri ng'omanyi nti abagirimu bayimbi kyekyokusatu ng'omanyi nti abagirimu obasinga obuyigirize bw'oba omuntu omusinga obuyigirize kiba kitegeeza tosobola mukkiriza kujjako interview oba kuvetinga bandi bali bati nze simugi bwekuba tekumuli muntu alina diguli y'amateeka don't try to vet me tegeera nti mutegeera but akuvetinze oba wa senior 6 oba wa diguli esooka oba diploma gy'oyo aliwo mu mateeka wakkiriza okuyingira no signing ne bakuvetinga the outcomes ze ziriwo accept botandika okwogera abaliwo nze basinga obuyigirize nabirawo mu bituli bw'oba alamu kintu ekituli kikyo kigenda mu kiveemu okitegeera kati bwe busirwa abantu abalowooza nti bategeera nnyo awo tovuddewa bwe tumala okuvaawo tudde ku nsonga eno mubadde mukimanyi nti tulwana okujjako Museveni mu ngeri yonna esoboka naye okujjako Museveni si gwe muzannyo ogubadde omwangu ennyo olw'ensonga nti yali yatutega abantu be tulowooza nti bantu baffe naye nga tesi bantu baffe abasajja abo era abajjanga okwogera twalowoozanga nti abantu bano ensonga ze boogera bazitegeeza kumbe baali bakuba pasi nga bagikubira omusajja lwaki kubanga bwafunanga ssente njagala tukole wano kye tuyita forensics entono nnyo mbadde saagala bba wabudde naye nga tugenda mu forensics eyo sooka ofuna olwendo lw'amazzi omala okusekamu nga tugenda mu forensics sooka ofuna olwendo lw'amazzi omala okusekamu temuseka nnyo ne muyitawo wulira bulungi nnyo abali b'enkwe mu Uganda mwenna mutegeezebwa nti olunaku olw'enkya mugenda kubeera n'olukiiko Tabamiruka awo mu kisawo e Masaka tukowola buli muntu eyali alidde ku lukwe asuubira okulya enkwe agaggawadde olw'enkwe nammwe abaavuwadde mujje tubabudeebude mujje muyige oluzungu lw'abali b'enkwe nga bw'olwogera bamwananchi tebakutegeera kumbe webbira ssente zo n'ateekako omukono chairperson w'abali b'enkwe mu Uganda Makansi Mpumumpu. Tugenda mu forensics kankabadde mulundi gumu mufune ku ssanyu tuleke tugenda mu forensics meeting y'abali b'enkwe yankya ssaawa 4 Masaka n'ateekako omukono Makansi Mpumumpu. Abali b'enkwe mu Uganda mwenna mutegeezebwa nti olunaku olw'enkya mugenda kubeera n'olukiiko Tabamiruka awo mu kisawo e Masaka tukowola buli muntu eyali alidde ku lukwe asuubira okulya enkwe agaggawadde olw'enkwe nammwe abaavuwadde mujje tubabudeebude mujje muyige oluzungu lw'abali b'enkwe nga bw'olwogera bamwananchi tebakutegeera kumbe webbira ssente zo n'ateekako omukono chairperson w'abali b'enkwe mu Uganda Makansi Mpumumpu. Kambamu 30 seconds mala okuseka tuleke tugende mu maaso ne video. Kati katugende ko mu forensics katono olunaku olwo lwaleero omu ku bayita ba elite atuzizza olukiiko mu maka ge n'ayogerako eri abantu wabula kyenjagala muwulire mu vidiyo gye ngenda okusooka okubazannyira wano. Omwami ono akutte omuzindalo ku adressinga abaddewo abo
Aina statement gyakoze yenjagala mwewulireko yokka. Statement eri yatawulira. Sebo tulere naffe tulina okukola ki okutambuza kubanga ekikugu ekiriwo kiri kimu tulina ensonga etukola ki ate eno yekiye essaawa okola ki essaawa okola ki abali ku ssaawa tuza kukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza n'ogera mu muti nomudyefu tokola kitogende walawuta sebo tukwagalawa tutengerera essaawa okwetegerera tugatewonda sebo omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi ng'akola mu State House yankubidde esimu akawuli amawulire nga sirana kumumanya ki era neno abadde kyankubidde essaawa zino naye ng'alina kyategerera nti mukamawo bamumba ekaadi nagali naye ebiriiso byesookedde ddala awulira ne mugandi kati munsobi tugenda kutereeza tugenda kwekumba tukole ekiro nagamba nti sonagatubakubalo omuzeeyi oyo agambye naye bw'otunula physical features za muzeeyi ono n'oli ali mu suuti omulala ayambadde suuti eya bbulu abantu bano bwe batungira bonna physically these are state agents atuuse okugamba nti bo bagambye Sseggona akali ebyoya nti tageza n'agenda mu Sseddugge muti Sseddugge lwaki bamwagala jje bwa Namunigina naye ye Sseggona akali ebyoya yakugamba nti mpuuga kyaliwe bakuze naye era wakitiibwe Mengo era teri agendamu mugobako kati gwe muzeeyi state mafia ba state agent ogamba otya Sseggona akali ebyoya tagenda mu muti Sseddugge lwaki oli ekyaliwe eriti munne lwaki omugobayo n'agamba nti waliwo mukwano gwe akola mu State House yamukubidde essimu n'amugamba nti Sseggona tebamuwadde kaadi naye mugambe yesimbibwa Namunigina kati ate muzeeyi omuntu akola mu State House akubira essimu n'akuwa ebiragiro eby'okugamba Sseggona era mugamba tagenda mu DF muzeeyi mwetereze muzeeyi ensi ebalaba statement gy'okoze kansoke just to pause njagala abantu weewalanga nnyo abantu ekika kino olaba ono ali mu kooti eya blue ennyambala n'entunula gy'atunudde olaba eno ne muzeeyi engeri gy'ayambaddemu n'engeri gy'akozemu statement bano bantu baki bano bantu ba state agent kani njaluddemu owulire statement yeyo wulira sebo tulere naffe tulina okukola ki okutambuza kubanga ekikugu ekiriwo kiri kimu tulina ensonga etukola ki ate eno yekiye essaawa okola ki essaawa okola ki abali ku ssaawa tuza kukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino omukulu sebo bakufaraasidde wenjagala otekenyesira omukulu sebo bakufaraasidde ani amufalaasira kontulola we oba mukama we omukulu sebo bakufaraasidde kankakoddize wano katono nnyo okawulire abali ku ssaawa tuza kukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza n'ogera mu muti nomudyefu tokola kitogende walawuta sebo tukwagalawa tutengerera essaawa okwetegerera tugatewonda sebo omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi ng'akola mu State House yankubidde essimu n'akawulira omukulu balinda yankubidde essimu omumanyi bulungi nnyo akola mu State House ono n'anyenya lawunda abawutuye busega manya atulaba ye kennyini njagala osokoze nkankabaddize nga mugende omukulu balinda akumanyi bulungi yaŋŋambye bw'ati kosega bano abantu kyenva mbagamba nti ekintu kyonna Kyagulanyi kye yasazeewo okuba abantu bano abadde amanyi lwaki abakuba
tanka kudizeeyo otunuulira omwami Ruwaayo bw'afaana bamugambye njagala fokasinga ennyo ku Sseggona omutwe ngeri gy'agunyulira ensonga tetukola ki ate eno yeki essaawa okola ki essaawa okola ki abali ku ssaawa tuza kukategeera ombuuse webakukola asidde ekigambo kino ssaawa togeza n'ogera mu muti omudyefu tokola kitogere walawuta ssaawa tukwagala wa tutengerera essaawa okwetegeerera tugatewonda ssebo omulala nanyinya omutwe nanyinya omutwe yankubidde simu akawuli amawulire asaana kumumanya ki naye ate tuno abadde kyankubidde essaawa zino naye ng'alina kyategeera nganti mukamawo bamumekaani nagali naye ebiriiso byesookedde ddala awulire ne mugandi kati munsobi tugenda kutereeza tugenda kwekumba tukole ekito nagamba nti sonagatula okukola tutwika namugamba tava ku ballot paper awo tovuddewo ono gwe mbagambye eno statement yagikola ku kitebe mujuule bulungi nnyo oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga mu lutalo luno bw'obeera ne kapiteeni asambisa amagulu abiri nga gateeba kubanga nze baŋŋamba kuteeba mu byabumanyi ate tomufulumya kisaawe okujjako ng'oyagala kukuba tiimu kigo oba ng'ebyewammwe byakyadde ye asambisa amagulu aga okukuba goolo njala kubuuza goolo ki Sseggona gye wakuba Kyagulanyi yawangula ebitundu 75 ku buli 100 akalulu akawedde gwe ne Mathias Mpuuga Nsamba mwakwata biliyoni 6 mwakwata biliyoni 6 ezatojja kulayira mistakenly sente zo bwe zaali zigenda okutuuka gye ziraga waliwo gwe baakubira essimu mistakenly n'agikwata bamugamba sente mwazifunye okuba nti yayina erinnya lifaanagana n'ery'omu ku bambega era ne president akimanyi kati bw'ogamba golo gy'otegeeza golo ki gy'otegeeza tolina golo gy'olyokoza naye ekinjala kujjukiza mukulu omulimu gw'obwalo yagwokola ogwo mulimu that is your profession gwe mulimu so tolina bumanyirivu mu nsonga za ggwanga gwe kyewenyumirizaamu ge mateeka ge wasoma ng'omuvuzi wa boda bw'anagamba nti nze ndi mukafulu mu kuvuga boda oba wa taxi that is it tosobola kutegerera abantu mbusimanyi nina obumanyirivu tolina bumanyirivu tosobola tolina muntu njagala abantu mutandika okuyiga ekintu kino ono bw'akugamba nti ye alina obumanyirivu oba butegeevu alina okutegerera abantu omulimu gwewasoma nga looya gwe mulimu gwo ng'emirimu emirala gyonna firuudi endala zonna zireke zirina abantu abazitegeerera so muleke okweteekawo mbula okuba nze ndi looya tolina nsonga gy'otegeera buli muntu alina expertism mu firuudi ekintu kye yasoma n'omusiisi wa chapati mulungi mu kukola chapati era nga yazikunnyonnyodde azikunnyonnyola bulungi tasobola kunnyonnyola byakuvuga boda tasobola kunnyonnyola byakuvuga taxi tasobola kunnyonnyola bya bulimi kati naawe kyewandibadde ogamba nti oli expert mateeka that is it so sigamba nti otegeera nnyo ebyobufuzi nowe singa ogambye nti ebyobufuzi byentegeera byakujjako Museveni twandibadde naawe naye gwe bw'ogamba nti otegeera mateeka gokka that is your expertism ye field gy'otegeera so sigamba mbu gw'otegeera nnyo kankabadde mukategeere bulungi nnyo mukategeere oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga mu lutalo luno bw'obeera ne kapiteeni asambisa amagulu abiri nga gateeba kubanga nze baŋŋamba kuteeba mu byabumanyi ate tomufulumya kisaawe okujjako ng'oyagala kukuba tiimu kigo oba ng'ebyewammwe byakyadde mu byabumanyi ladies and gentlemen njala mundeetera ebintu bibiri ebyobumanyi Sseggona bye yakoze mu platform njagala ondeetera ebintu bibiri Sseggona ebyobumanyi bye yakateeka mu kibiina kya Showprep tebiriiwo naga nti obanga ebyawo mu byakyadde mukulu ffe tuli basajja baganda tulina empewo tulina ebyaffe kati mwe mulina binna bingi mwe mumanyi egimudiringa nabyo ffe tulina mpewo
kati ebya Kyagulanyi byalina bye bibala bisizza mwenna emmwanda bwanika yabanika nyongera kugamba oli mumanyi mu mateeka so si mu byabufuzi mutuleko wansi kati njagala kwogerako nene ensonga network baagala kujja video omwami ono yagambye bw'ati wulira bulungi nnyo omumanyi ono bw'agamba mulonkinge manifesto na anti n'akabonero kagendero kaakati luli mbadde ŋŋaana okuwa manifesto kubanga mbadde nzijira mu kibiina ekyokugira mu kibiina abooluganda kaadi teriiwo kitadde lonki ya manifesto n'akabonero zijja kudduukulwa ate oli tabalimba baŋŋambye nti nagamba kyono bwavaako obukulembeze bw'NUP zinzirako nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bw'NUP n'obukulembeze bw'eggwanga tubwaga sebo omukadde w'entebe aleze mutabani we Yeto twagala wano tulonkinge manifesto na anti n'akabonero kagendero kaakati luli mbadde ŋŋaana okuwa manifesto kubanga mbadde nzijira mu kibiina ekyokugira mu kibiina abooluganda kaadi teriiwo kitadde lonki ya manifesto n'akabonero zijja kudduukulwa ewaddako awo ate oli tabalimba baŋŋambye nti nagamba kyono bw'avaako obukulembeze bw'NUP zinzirako nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bw'NUP hold on tuba n'obujulizi wano Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze kiri kyayogedde mu Daily Monitor akyogedde n'akyewakana neffe tulina obujulizi omulaga nti yakyogera era ng'akisimbako amannyo g'atayimusa Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze yoyo mumanyi kati kansoke mbatereezemu katono mutegere ensonga eno newankubadde twogera kuno twogera kuli njagala mbalagemu ekifaananyi kino kitono nnyo kubanga ffe pulezidenti yatuwa omulimu okulabisa bantu bano ekituufu kiri nti okuweereza abantu n'okukolera abantu tekikwetagisa kulwa mu paaliyamenti tekikwetagisa kubeera na digiri obuweereza bubeera mu mwoyo gwo ne mutima gwo ate obuweereza bwe bukulembeze kyetuyita service delivery mugendeeko mu constituency ezo mubuuze abantu bano abeeyita ba elite buweereza ki baweereza abantu ekyo kiteekawo ng'okimaliriza bw'agamba nti agenda kulonkinga manifesto by'ebisuubizo omuntu yena byasuubiza abantu bagenda omuwa obululu si bwe kiri nti ye naye nga bw'agambye nti mumanyi eriti munnamateeka njala mbabuza ekibuuzo kimu obuvunaanyizibwa wa MP buvunaanyizibwa ki mu constitution ya Uganda obuvunaanyizibwa wa MP buvunaanyizibwa bwe ki mu constitution ya Uganda obuvunaanyizibwa buli obu kulondoola nsimbi za muwamusolo n'ebizikolebwamu kulondoola nsimbi za muwamusolo n'ebizikolebwamu mu constituency ye ekyo kimu ekyokubiri kuteesa
na kubaga mateeka ebintu bibiri kati akola manifesto agikolera nyina MUP toteekeddwa kuzimba luguudo kusima daamu kuzimba masomero kukola kintu kyonna yensonga lwaki nti naawe omuntu sekinnoomu ne bw'ogamba nti ewo waliwo enfuufu oyiwewo mumalamu oba oteekewo kakoolansi oba kasementi etteeka likwata kati MUP akugamba nti agenda kukola manifesto yaki twogera reality njala kubuuza comrade amanya amateeka ne constitution ya Uganda bw'oba olaba gwe ewuwo ku kyalo n'ogamba enfuufu etuyitiriddeko wano katuyiwewo sementi oba tuyiwewo abamuyita stone dust erufufu lw'amayinja tuteekemu sementi oba tukole enkokoto tuyiwa amateeka gakukwatirawo bakulyawo over njala kubuuza MUP agenda okukola manifesto agenda kukolera kiwano okusima oluzi amenya mateeka okukola amasomero amanya mateeka n'okukola buli kyakola kyonna amenya mateeka takkirizibwa emirimu gye giri egi 1 kulondoola nsimbi za muwamusolo nebizikolebwa mu constituency ye lwaki azirondoola mwe musasula omusolo gavumenti n'agitegeeza nti mu kitundu kyange tebalina mazzi n'ayimuka mu parliament n'akiteeseza gavumenti neeyisa sente ezo ne bazisindikayo kati ye kimutwala mu parliament kugenda kulondoola bintu byeyataddeyo nti babikoze that is it talina buyinza era tateekeddwa nti agenda kukola manifesto MUP yenna ekyo kikyamu bino ba MP tebagenda bibagamba gano ge mazima 1 MUP obuvunaanyizibwa bwe kuteeseza constituency kugiteeseza atya kwe kusooka n'amanya ebizibu byonna ebiri mu constituency gavumenti byetamanyi ng'ayita ku bantu ba bulijjo ne ku bukulembeze wa chairman C1 chairman C2 mpaka ku district n'abiteeka wansi n'agenda mu parliament n'abyanjula nti constituency yange erimu ekizibu ABCD tusaba gavumenti ejje ekikole gavumenti bwemala obitegeera nekola budget ne basindika ensimbi ezo bwe zisindika kikakata ku MUP ogenda okulondoola sente ze basindise mu constituency ye zaakoze ebintu byatebolinga so talina buyinza te MUP takkirizibwa kukola kintu kyonna kati agati agenda kukola manifesto teriwo tebayo MP enaakusirwaza mbu akola manifesto mu constitution takkirizibwa kukola kintu kyonna takkirizibwa that's what we call corruption musima nayikondo that is wrong mukikulambo kyamu okuzimba amasomero mukikulambo kyamu that is corruption of highest order kati MUP takulimba bwagenda kukola simanyi agenda kukola manifesto teriyo under the multi-party politics system essaawa zino buli MUP yandibadde ali mu kutebolinga manifesto ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agisomesa abantu essaawa zino buli MUP waffe wa national platform yandibadde asomesa manifesto ya presidenti ng'agibuulira abantu across their constituencies presidenti yekka yaali mu busobozi obusobola okukola manifesto kubanga eri unifier oba eri universal across the country unifying abannayuganda bonna mu bitundu byonna gye bali MUP tovunaanyizibwa kukolera abantu nowhere ovunaanyizibwa kulondoola bikolebwa mu constituency okusereza mu omusolo bye watwalayo Segona akali ebyoya constituency yesingamu enguudo ezitaliimu kolansi nga n'oluguudo lw'Nakawuka bayisa sente nabbanja Katumba Wamala sente tebazirya oluguudo balekerawo dukola waliwo ekalakaasizaawo ku luguudo lw'Nakawuka mu Busiro mwe musinga abaana abatasoma bato abalina embuto have you ever tabled that so mulekera okusirwaza abantu mu buliba eri temuyina kiwo oli expert mu mateeka kubage wasoma ebitundu ebira mubirekera abantu ate nyongera okubajjukiza mu basajja mmwe politics is all about ideology and numbers
Right now, the person who has those numbers, Robert Kyagulanyi Ssentamu, and is the only person who have ideologies, is Yamba Bannayuganda. Yes, on watch manifesto ye abantu bagiguze Busoga, bagiguze West Nile, bagiguze Mambuka, bagiguze Buganda kubanga ekwata ku muntu wa bulijjo. Enjawulo ziri bbiri eya Museveni to protect their gains. Bolaza or gainings echi Museveni's regime. What have you gained? Fetugenda kusomesa abantu ba wansi bategere ennimi ze twogera n'ebintu nga birina okubeera. Kati mmwe abayita ba elite aboogera oluzungu olw'okubba ssente nga temusobola kunnyonnyola bantu nsonga zino tugenda zibanyonnyola. Kubanga oluzungu tusobola odduvuunula, tusobola oddubuulira abantu lwe tuba tusobodde ne bategera ensonga zino. Tebayo MP akusinikirako binnyombo agenda kusoma manifesto. Tebayo MP akusinikirako nti yasinga okutegeera no. Byonna ebikolebwa ssente za Muwamusolo zizo kwa Besigye nga kwasinikira ebinnyo. Zonna zizo. Ne Museveni byonna byatambulirako ssente zizo. Era naye talina ssente zize. Kyokka ne bagenda okola ku lw'eggwanga abanja bonna gatubanjibwa tebagabanja Museveni ng'omuntu bagabanja Bannayuganda. Kubanga bwazisaininga ise on behalf of Ugandans. Era Kabero Sseggona Akali ebyoja bw'aba tebolinze issue ez'omubusiro azitebolinga n'asaininga ko presented by Sseggona Akali representative. He represents you. Bachita representative. He represents the numbers of the people in Busiro East constituency. Representing mukatabasinikirako ebinyombo agenda kukola manifesto. Tebayo MP agenda kukola manifesto kuba talina kya yabakulembera n'ateekayo omutwe gwe. Okitegeera bulungi nnyo. Awo tovuddewo. Kati ndowooza obamba amaze awo kamala okutunulako eno mu kabokisi kange. Basaala bamalirako budde awo. Ndowooza bubomba maze. Ya obomba maze. Kalugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Mr. President wonna wooli manyi kati ote kubanga otuuse wogenda okuwummuza ekiwanga. Ennaku z'omwezi zirimu omwezi ogw'ekkumi mwaka 2025. Bannayuganda mwena muwulize ekigambo kino kye ngenda okwogera. Muwulire bulungi nnyo. Okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda, bino mubirindirire era mubirabe, mugenda biraba. Naye nga sinagenda eyo, musooke mukwatirire musimba wakati. Mwayi kuno omutwe guzunga ne guzunga obwongo ne budda reverse ne bukuba forward ne bukuba reverse ne bukuba stop ne bukola butya. Kyobula abantu omulo bankuleba nga nti waayiriro nga tomugamba kuwe password ojje. Mbatumiddeko olumwa bakulira simulera wamu neeta ogiraga buyo omutwe mukoowu. Naye nkuwe password ojje ku mutimbagano gwange byogere ebintu bino. Ntera nnyo kibagamba ekintu baga bw'olaba nduddeyo okujja nkuwe password ojje obyogeremukko. Nkuwe password ojje wano. Kati so complete. Ekitawaanya ba elite bano aba DP block abasajja b'emmengo kyekino wano wammanga. Politics wedda tewalinga competition okuvuganya mu bibiina. Walingawo DP, UPC ne National Labour Movement. Naye nga abantu bano bonna bakolera omuntu ogu Nyandi Yosoferi. Yenna eyayitanga mu kakungunto okusukuluma ku Nyando entegeera ye wafanga bakuttanga. Be bantu bonna abadde bajjanga battibwa bannabyabufuzi buli yavanga mu kantu ka Museveni nga bino ebintu sibitegeera nga bakutta.
bano bwe yakolanga nabo ne basigalawo kati kankunnyonnyole ekitawanya ba elite mu dipi kadi bazibasanzanga mu mayumba gaabwe kasita obanga wali wakitiibwa simanyi osobola okwogera mu kitundu bakumanyi baleetanga bulesi kadi ne bagikwasanga teriiko kuvuganya kati kyekibatawaanya bano baseggona bampuuga babedi bwanika baani bonna ekibatawanya kiri ekintu eki kadi tezaalingako kuvuganya bazibaleeteranga ne mu bbaasa ya kiragala nga bona ogamba nti emiti ya naye nti Zaake Francis Mutebi amakago galina ssente n'abaamaanyi tetusobola musimbawo nti so kadi iyo jangu otukiikirire yenkole yaliwo okitegedde olwaleero ekitawonya bana abantu so basanze generation ng'esobola okutuuza n'ekubuuza ebibuuzo on behalf of Ugandans kubanga waliwo competition gye buvuddeko tewaali competition mukitegedde ekyo kibadde ekinyusi kya video ya leero ekitawaanya bamayiga bampuuga baseggona bonna ba Joyce Bagabe Manga bonna ekibatawaanya previously tewaliwo competition nga kadi balonda bulungi mu kitundu w'amaanyi alina kasene waga kadi yiyo there was no competition kati right now waliwo competition abantu bafunye interest mu kulembeze n'okukyusa eggwanga kati politics ali competitive kati bano kyekibatawanya naga nti nze nsinga qualities manya amateeka nasoma ndudde mu parliament nga tebasuubira muntu muvuganya kati kyekizibu mukitegedde kyekyabadde ekinyusi kya video yalete kindeese kubategeeza bano babadde tebalabanga ku system eno empya eriwo eri competitive evuganyizibwamu nga balinga ekyokulabirako kino kyengenda okuwa abawala abalungi kaalaala bw'atuula ewantu buli musajja amweyunira era asobola n'okutunda amaka agateekemu sente aziteeke mu mukazi oyo naye bwe batuuka okugenda okunoonya omukazi agenda ofumba mu maka omukazi omulungi tabeera mu bufumbo nno kubanga wano agenda omuwasa akimanyi nti wemulabidde eriyo omulala amulaba kyova tuga nti abakazi abalungi obwongo bwabwe katonda yabuwa butono era ebitundu ebyo byekyanga ebibonaabona kati nabana essaawa zino balimu kali nti badde bamanyi be baasoma balina buli kimu nga tebasuubira bantu kujja bavuganya basudde we yakugambira nti amapaapaali gawoomera bulyalya naye ayo y'okuzimba tagenda kutema mupaapaali guzimbisa do you copy kyekino kyennyini bano bannasoma bayina omumooba eri ti babadde batulanga awo ti nze lubegaseggona wakali amaggwa nze mpuga masayasi w'ekitiibwa tubadde mmengo tuweereza nga tebasuubira nti egenda kujjayo generation oba oli yasoma juzu oba yasoma mugigi n'agatta empapula ze najja n'akukuba akalulu supa ekyokulabirako omugenzi Muhammadi Segirinya Mukama mumuze mirembe mu kisanja eki teyakimala nako yakolera abantu ebyomba MP bamaze emyaka 2 kati bano kyekibakubisa pulesa nti lindako kyekibakubisa pulesa kibali tebasuubira kati ndoza mukitegedde olwaleero basuubira tugende amapaapaali gawoomera buli muli yenna naye ayo y'okuzimba tagenda kutema mupaapaali muti gwa mupaapaali gusimbisa nnyumba kati bano bo badde balowooza nti baatuuka bamanyi buli kimu kati wali obuzibu awo kyenjagadde obbategeeza mukitegere bulungi nnyo kyovula nti osanga bannabijjo ng'ali mu fulaati atudde ayina obwana nga 8 akajjadde nga beautiful either batali Saudi Arabia ali Dubai ali
Munsi yonna gyali naye ng'ali ku street ba beautiful wow bali mu Kampala bali mu mabbaala tebava balinganga macupa n'amagiraasi naye nga Nabbijjo ali maka Nabbijjo yeevuga Nabbijjo alina ssente kubanga Nabbijjo yamanya obuzibu bwe talina figa adamu obwongo kikimutuziza mbaka naye bwe bityo biri kati atuvuddewo katugende wano Mr. President wonna wooli olira ebigambo bino obitegere bulungi nnyo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuzuukusa buli muntu yenna yali aweddemu essuubi ekisinza okutiisa Nyanda Esofeeri n'abagambye ba RDC yabagyemu amaanyi n'adiployinga amagye na buli wamu mbwe amagye ge gagenda omuyigira akalulu n'omukubira abantu embooko kati bano bali mu kutestinga waters right now bali mu kutestinga waters ku rale zetwakakuba naye rale zetwakakuba bone footage tebamumuwa lwaki tebamuwa footage wano yagambye tiimu ye naye mmwe lwaki ndaba nnyo abaana abamasomero ku kampeyini zange ne bamuddamu nti muzeeyi tofaayo bano ye future generation egenda okulonda NRM ate abaana bano balonzi n'abagamba no something is wrong lwaki ndaba nnyo abaana n'ennyanda ennyini abaana abalaba ku kampeyini babasumba ekyakimanyi bulungi nnyo kati bano ulire bigenda mu maaso ndi wano tegeza bannayuganda ebintu president waffe byakola gye bamuyisa mu bugubi n'okutuuka gy'atalina kutuuka biyambye nnyo bannayuganda abaali baggwamu essubi nti ensi baagivaako baagireka kuno kuliko abantu abali ku vidiyo eno kuliko abantu abajja ogiraba nga maze ogirikodinga nga nabo bali bagenda nti ffe ensi tugivuddeko munne akasajja katusinza ensumika akasajja munnange ensi tugireke ne mu Uganda babaddeyo muno poliisi mwesindikiriza Kyagulanyi okuyita mu byalo abakadde bemula abagwa Kyagulanyi mu kifuba bonna bamuyimiriza baali baggwamu essubi nga tomanyi muntu agenda kweŋŋanga Museveni kyekireese obuzibu ku Museveni abaali bavuddemu essuubi libazzeemu mu kubaddamu ladies and gentlemen eggwanga Museveni yali mogejinga ekigambo mogeji mukimanyi nti ye eggwanga balipangisa mu bitundutundu Abachina Abayindi Abasumali Aberitrea Abaethiopia Abalasha n'Abangereza n'amawanga gaali gamogejinga eggwanga yensonga lwaki mulabudde ne barracks zeetoolodde eggwanga lyonna n'ezimu weziri nga temumanyi one nga bannansi bamanyiwo mu bitundu magye ge gakuumawo buli omusanga barracks wetalina okubeera waliwo abantu bwe baaguzaawo nga balina ebintu byebakolerawo either basima bya bugagga oba balina ebintu byebakola nga tebikkiriza mu mateeka ku international level kyova olaba ne president bwe yadde agenze ebuyende bwe bamuganya okgenda ku nnyanja nga waliwo activity Parliament tegimanyi teryagimanyiiko naye nga abakola project eyo activities ezo bonna bagwira UPDF ye bakola ki ye bakuuma kati bwe bategedde nti Kyagulanyi ate bwe tuyisa mu kyala ajja kufuuka ekizibu wulira bye bagambye eggwanga Uganda bali mogejinga era mwenna bagenda okugoberera kampeyini zino bwe tumalako omwezi guno ogusooka president bayinza omugaana okuddamu okuba kampeyini mu bitundu ebimu ebiri mogejidi ebyatundibwa kubanga bakimanyi agenda exposinga era president bayinza omugaana okuba kampeyini mu bitundu Museveni gyavudde lwaki 1 agendayo akubiseemu abantu emirundi nga 10 abadde ku lala ya Museveni kigenda ku exposinga Museveni kino mu kigende mujja kiraba nti bagamba ne Buganda mwennyini wale batagenda mukkiriza kuba kampeyini ng'agenda kulabisa Nyanda Esofeeri
nabagambye ekabale bayizo kutamukkirizaayo n'ebunyolo bayizo kutamukiriza ne Bugande wamu kana te bwana agenda mu West Nile ne mambuka era Salimu Sale ayinza okukola ekintu kyekimu kubanga ebintu bingi bigenda kubeera ki bigenda kubeera nga biri discovered baani abali mabega okumogejinga eggwanga lino era kiki ekiriwo wuliriza bulungi nnyo njagala buli omu teeka amaaso ku video Sofalales yakakuba president bamojja ku main road bamutwala monda ne monda bamublockinga abamublockinga baba bali mu motion ki mu mbeera ki bali mu one buli lwola ba DPC akulidde okublockinga president ngawa instructions n'amala n'alaba nga afunye resistance najja yessimu n'akuba essimu tagikubira Inspector General of Police oba RPC essimu agikubira direct abantu aba bwaba takubidde kisawo vuga Salimu Sarakanda naho akubira Muhoozi Kanyerugaba Dere Drinking General oba agikubira Museveni direct nchiddamu buli lwola ba DPC nga awadde instructions z'abadde nazo mu ssaawa eyo n'afuna resistance adde bali n'akwata essimu n'agikuba essimu bw'aba tagikubidde kisawo vuga Salimu Sale agikubira Muhoozi Kanyerugaba Dere Drinking General oba Nyandi Osoferi direct ne bamuwa amaanyi n'obuyinza okukola buli kiyandiyagadde okukola oba gwakubidde essimu kiyandibadde akola mu buyinza obwo bwe bukambwe bwe boolesa kuba bagamba bawadde assurance okukola kye baagala why the Inspector General of Police Abasi Yakagaba is out of service currently ebiragiro biva wa Nyandwe Didigi oba Salimu Sale zeze simu ze bakuba bulijjo obuze simu bazikubirani essimu bazikubira Nyandwe Muhoozi oba Salimu Sale baba instructions mukitegedde bulungi olw'ensonga bano bakitegedde konti omusajja agenda balabisa kati bawa orders in fact oyo musajja gomwalabye bamuwadde instructions z'okukuba naye n'atyanga kamera nyingi kyekiteeseddwako emmotoka ezo endala extra police vehicles to disrupt n'okukola effujjo causing accident kubanga baagala kukola crime scene bayimirize president obutaddamu so mutegedde bulungi nnyo buli omulaba barracks bamogejingawo waliwo legal activities ezigenda maaso kubanga business zonna za first family kankusomera message eno temukaba ndaba mukaba temukaba kankusomera message eno oli bulungi nnyo mwali mwebuuzabuza annange Lumbu yatugamba Nyamutolo mwana wa Museveni mwana wa nnyo kuba walabe ko tata Nyamutolo baba bamwe walabe kabazadde be kati kankugambe Museveni Salimu Sale ne banne balunza abaana baabwe mu family ez'enjawulo n'ebitundu by'enjawulo n'amannya n'abatuuma ag'enjawulo Salimu Sale Museveni ne banne bonna balunza mulowooza okulunza ente mukimanyi okulunza embuzi kati Museveni ne Salimu Sale ne banne bonna balunza abaana baabwe abeekyama bwe baazaala n'abatuuma amannya ag'ekitundu ekyo n'abaana abazadde bennyini baga nti ne muzadde wo ng'omwana si we omwana wa oyo omwana Nyamutolo omwana wa Museveni nkiddamu olwaleero Nyamutolo omwana wa Museveni kati wulira bwe nkusomedde kiri ekya mortgage nti eggwanga balitunda wulira ono yampandikidde yabadde mu meeting mwe munaamanya ebisigadde ffe tetwagala kumanya. Hello teacher, how are you sir? Today, that is yesterday, I convened a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development, MEMD of Uganda, recently signed a memorandum of understanding MOU with the geological bajijjako bagala jijjamu bajikwatamu no problem buleke bajikwatemu kanjize bulungi nnyo gye basomere
eggwanga bali mortgaging to the extent mineral resources zonna bazitunda nga tebategezezaako parliament. Parliament knows nothing about the mortgage of our country. Ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community, including all embassies in Uganda, plus politicians, religious leaders in Uganda, including politicians, that our country, Uganda, was mortgaged to foreigners. And the people responsible for mortgaging our country, led by Museveni, his son Muhoozi Kainerugaba, his young brother Salim Saleh, and Janet Kataha Museveni, the wife to Museveni. The reason as to why they are doing that, because they seek protection from the developing countries. And in return, they are allowed to commit crimes against humanity without being tried or questioned about their crimes on Ugandans. So I'm here to inform the international community that whatever you see take place in Uganda is well known, but due to the fact that Museveni is a dictator and is not a Ugandan, he is protected by some development countries because they gain in mineral resources from Uganda. So he's allowed to commit crimes against humanity in protection by those countries. That's why in these ongoing campaigns, they're going to block Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine from going in different parts of the country because he will expose the tactic games of the state, because there are different foreign companies and foreign nations who are exploring our country without the notice of the parliament and without the notice of Ugandans at large. So I'm going to read this message to the public. Ono muntu yangabi wati yampadikira ngamba. Hello teacher, how are you, sir? Today, I covered a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development of Uganda recently signed a memorandum of understanding with the Geological Survey of Slovenia, but to improve Uganda minerals exploration and resources management. Nyamotoro, Museveni's government signed an agreement with Slovenia. It is a partnership to manage our natural mineral resources. Minerals today, the minerals today and at K Hotel in Entebbe. Imagine they planned all things, but Ugandans are not benefiting. So, if this information may be helpful, please inform Ugandans. Mwala wa Museveni Nyamotoro yabadde mu hotel gye bayita K Hotel Entebbe n'asayininga endagaano y'ebyobugagga byaffe ebimu nga buwa kampuni gye bayita Geological Survey of Slovenia nga parliament temanyi, teri munnabyabufuzi amanyi, teri muntu yenna amanyi ye Uganda gye mulimu essaawa zino. Kati bagenda kukola kye bakola kyonna obutasobola kukola ki, obutasobola kukkiriza Kyagulanyi kutuukula mu bitundu ebyo kubanga eggwanga bali mortgaging. Mukitegedde bulungi. So ezo essimu ze bakuba ziva direct mu bantu be bagambye. So bagenda gezaako okweyambisa poliisi okublockinga president obutatuuka mu bitundu bimu kubanga ajja exposinga. Era ne UPDF egenda kuviirayo ddala mu girabe nga bakola ekintu ekyo. Era ne bategeeza president nti abeere ng'akimanyi nti bagenda mukkiriza kutuuka areas ezimu eziri rich in minerals. Mbokubanga ajja kudiscovering ebintu bingi nnyo n'emizannyo emikyamu ebiyinza okuleetera bannayuganda okuvaako enviiri ku mutwe nga tebategedde. Muno mwe muli Mubende, Kabale, Bunyoro ne mu West Nile, saako ne mu Nile, saako n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria, n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria waliyo criminal activities ezigenda mu maaso mu Uganda. Nenge nsite kola ki? Nsite mani. So ekyo Mr. President beera ng'okimanyi nkigambye. Badi PCs bonna okwetoola eggwanga lyonna tebakyafuna orders okuva wa Inspector General of Police. Orders bazifuna ku bantu be bagambye nga bagoberera ebiragiro byabwe. Ekyo mukitegedde bulungi. Olw'ensonga tebaagala president atuuke mu bitundu ebyo already byamogejingibwa ebyatundibwa. Kubanga bakimanyi nti singa atuukayo agenda balabisa n'ensi etegeere. Olw'ensonga bo
ebintu babitunda dda babe wa investor ng'eggwanga balitunda n'amataka gonna nga baagawaayo. Ekyo nakyo mukitegedde. Bwe mmala okitegeera ovunaanyizibwa buli eri gye muli okutwala Museveni nga nabo gisimufungize. Kyenjagala okubagamba kiri ekigambo kimu kitegeere wano olwaleero. Kyekiriwa. Ku mulundi guno gube nga gwe gusembayo either tugusa ekintu kino oba ffene bwe kitulema bagenda tulya. Nkiddamu gwe Munnayuganda ali eno ku mulundi guno tulwane nnyo tuguse ekintu kino either bwe kigana bagenda tulya ffenna kubanga tumaze obbambula ensi ebategedde abantu bazuukuse kati option gye balina yakozesa amaanyi so si kalulu. Kati ekizibu kye balina kikino wano kye basinga okweraliikirira era kino mugenda kiwiti n'ensinga okirabako. Ntegezeddwako nti mu nnyumba z'abaminisita mu Kampala azisinga obungi eyo Kololo, Muyenga, Kira, wa yonna amayumba gasinga obungi ag'abanene ago gakuumiddwa nga omulimu gwabwe gusinga obungi bali mu kutiikinga bululu bo balina percentage ennene naye kati nze mbooza Nyande Sofe gwolooza buli kyokola tetukimanyi. Buli kyokola tetukimanyi. Mumuyinza okuza nti ffe tugenda ku byokunola tugenda bigendamu. Neriyo abalala balina ekintu ekirala kye njagala obategeeza era mukimanyi bulungi nnyo. Era any slight mistake kye mugenda okukola mwali kifuwa nga mukizza munda. One, bemu blocking ofuna freedom yaabwe tebalina kye bafiirwa. Mumwina gainiza mweze mugenda protectinga. The youths of Uganda, they have nothing to lose. But for you, you have a lot of things to lose. Because almost now 90% of Kampala is owned by Museveni's family. 65% of all land in Uganda is owned by Museveni's family. So for us, we have nothing to lose. And those indigenous youths, they have nothing to lose. Because you've taken each and everything which belongs to them. So watch out. Watch out. You are joking with the younger generation which has nothing to lose. And I'm calling upon all youths in Kampala, Mukono, Wachiso, and all over the country. Don't be used by the state. If I may ask you one question, what are your gains under Museveni's regime? Youths of Uganda, I'm asking you, what are your gains in Museveni's regime, which has ruled Uganda for 40 years? What have you gained? Nothing. So, why don't you join the struggle and we'll remove these foreigners from that state house where they are seated? They are planning each and everything against you. You as a person right now, you are suffering. What about your kids? What about your grandkids? Let me ask you one question again. Under Museveni's regime, which had ruled 40 years, what have you gained? So Museveni has already launched that they are protecting their gains. What gains do you have? You, the UPDF serving officer who's holding a gun right now, what are your gains in Museveni's regime, which has ruled Uganda for 40 years? The police officer, I'm asking you, what are your gains under Museveni's regime of 40 years of dictatorship? The Uganda police, the Uganda prison serving officers, what are your gains? Teachers, what are your gains in the 40 years rule of Museveni? Businessmen and women, what is your gain in Museveni's regime? The Baganda, what are your gains in Museveni's 40-year regime?
The Banyoro, what have you gained in Museveni's 40-year regime? The Batoro, the Banyankore, the Bachiga, the Bamadi, the Bateso, the Bakaramoja. What have you gained in the 40 years? Apart from poverty, apart from being chased out from your land, apart from being killed and kidnapped, the country was mortgaged by Museveni's family. Each of their family member owns a portion of the country. They're exploring our minerals. They are selling our minerals on black market across the world. They are dealing with international mafias to take our minerals. So what have you gained from that government? Nothing. Apart from importing foreigners, apart from allowing foreigners to take over our belongings, apart from organizing rallies and paying followers 10k each or 50k each to support him, those are your gains? I'm asking this question again. The native Ugandans, what have you gained in Museveni's regime? My fellow native in security organs, what have you gained in Museveni's regime? Doctors, what have you gained? Teachers, what have you gained in Museveni's regime? The only people who have gained in Museveni's regime, those are his fellow thieves and the conmen in his government, the so-called Nabanja, Anita Amongi, and others, etc. They are the one who have gained. Because when you cross-check, they have mansions, they have buildings, they have businesses, they have huge chunks of land. But you, what have you gained? The ghetto youth across the country. You have parents who have aged up right now. They need your support. How will you help your grandies or your parents when you have nothing to do in your country? Youths in ghettos across the country, this is my question. You have parents right now who are aged up right now and your grandparents who need your help, but you don't have anything in your possession. You don't have a job, you have nothing, but you have people who are going to, you have people whom you're supposed to take care of. What have you gained? And how will you help your grandies or your parents without anything? So, everyone has been asking one question that it's now 2 weeks, they don't see Muhoozi anywhere posting anything on social media. Muhoozi wasn't around. No, Muhoozi was in China trying to supervise their business, their family businesses. They have streets in China, they have industries in China. Now he's back in Kampala. He had started posting and giving orders. The stupid people of this kind of human beings, they've stolen billions of money. They invested that money in China. They have streets and factories. Instead of using that money in creating jobs in Uganda, in the return they get revenue or taxes from the indigenous Ugandans. They have now embarked on stealing money from Uganda, investing that money in Asia, and they are creating jobs for those foreigners, for those individuals in those countries. Mubadde mboza Muhoozi aliddo abadde mu China witches nga yagenze okulambula ku factory zaabwe ne street zebaagula zebazimbe mu China. Factory zikolwa mba China. Factory wane bade bazimbe Kampala kati kibaliko nti ni kese ekintu kyonna kigwawo basitula busitu zi family zaabwe ne zigenda. So kino kanti kugamba ojja kirabako
wegendereze nnyo abantu bajja mu diaspora nga ba motivation speakers simanyi balina ssente bakoze business bali well off nga bakusomesa okuinvestinga ssente mu diaspora oba nga bakusomesa obulungi bwa NRM nti muve ku bantu abaagala enkyukakyuka kuba kuba parapase abo be bamu ku ba managers aba managing properties za Museveni ne babbi bannaabwe ekyo mukitegeeza olwaliro bali e Bungereza bali mu Europe bali mu America bali Canada bebo osanga musajja mwa ina sente pya nenkadde kumbe bebe ba managing ebintu byabo kati mu kifo ky'okukwata sente ziri bazi investing mu Uganda bazi investing mu Asia kubanga mu Europe baba manyi bajja bakwata ne mu America kasoka bagawana kiki mutamanyi eggwanga libayita Switzerland muliwulira nnyo Switzerland eyo ngagga naye yagaggawala etya ngenda kugamba Switzerland yokugaggawala ebitundu ndowooza nga 5 ku buli 100 okuzimba ensi yaayo n'okufuna ssente n'ey'obugagga byonna bivudde mbakulembeze mu nsi yonna abadde nga babba amawanga gaabwe nga bagulayo Swiss accounts ssente ezo gavumenti bwe zivaako baddamu ne babuuza abantu abo ssente zino waziteekwa akawunti zino nti osobola otubuya ssente zino wazikolanga otya ssente ne ziviira ku akawunti kati Switzerland ezeegaggawala badikiteta ba Africa badikiteta Middle East abakulembeze mu nsi yonna ababba ssente baziteeka offshore accounts kati ne Museveni gyalisiriza yensonga lwaki Switzerland ebadde ekulaakulana ku speed olw'ensonga tebadde ekkiriza omuntu yenna okuleetayo ssente n'ogulawo akawunti tebakubuuza gy'ozijja n'oteekayo n'oteeka kati gavumenti bw'evaako n'egwa togenda kubanja era teri abanja yenkulaakulana yaayo eyo ebitundu 5 ku buli 100 enkulaakulana yaayo ssente ezo zikugikulaakulanyiza zivuddemu abo abantu nga ba Museveni mutegedde bulungi nnyo eyo bayita Switzerland wova nkigamu kirisuiza akawunti bonna bamubutu baani bagadafi baani bonna bateekangayo ssente ne Museveni kwali kati bebo lwaki tubagamba ebintu bino mutegero olw'ensonga nti buli ssente gy'okwata n'ogiteeka mu kintu evaako omusolo bw'evaako omusolo ogwo batetenkanya okubakolera ebintu byammwe oba wasoma oba tewasoma nyongera okukujjukiza omuntu akyasinze okubba omusolo be bali mu gavumenti ate nga tebagusasula abantu abali mu gavumenti basasula omusolo gwagusasula owa wansi ate bano abeefuula b'eriiti gwe bakola ki abeefuula b'eriiti gwe bazannyirako gwe omuntu wa wansi gwe tutegeeza bana bali mu gavumenti tutegeeza gwe jjajja tutegeeza gwe kyali wanga ali mu ggeeto tutegeeza gwe mama atunda ennyaanya gwe mama atunda omulondo atunda emmwanyi atunda eddagala egganda ekigalanga emmumbwa gwe gwenjogera naawe atunda amazzi kataapuko gwe alina miliyoni 1 ya capital ina emitwalo gwe gwentegeeza gwenjogera gw'osasula omusolo MP tagenda asasula musolo minisita tasasula musolo RDC tasasula musolo abantu basasula musasula omusolo kati ensi yammwe si y'abano okitegedde bulungi nnyo kati kinjala bategeeza nti mubeere mu nsi yammwe nga mugimanyi bino bitubagamba sibi tebetaga rocket science mukubasomesa nnyo byamaanyi no nga bwokera ku makyano okuŋŋanya sente n'ozimba enju buba tebaddukanya gavumenti kuŋŋanya omusolo tandika okola ebintu birina okukozesebwa bannayuganda ebyetaaga bannayuganda okitegeera kati baganda benjala bagamba guno omulundi gwe gusembayo bwe tulemerera okuggyako nnyando esoferi mu ngeri yonna esoboka simanyi gye mugenda genda oba simanyi gye tugenda genda nyongera obajjukiza buli lwolowooza okuggyako nnyando mu ngeri yonna esoboka gyerowoleze nga gwe totunulira nnyo muzungu nkiddamu bw'oba olowooza okuggyako Museveni nga tulwana okuggyako Museveni omuzungu muteekemu hope 2% ku 10 muteekemu 2%. 80% is your responsibility. Boba agenda na muntu alina amaanyi. Tuna ndi Museveni wa protecting ne mukereche ne mugati mwegumude Museveni aveeko ne mugenda ku street. Museveni ne bwakubira case tame simu nti wayi bantu olanyaga. Ne bwakubira teeka muna mugamba
ne bwakubira Trump ne bwakubira ani as long as it musitu sirwaki musituka kubanga gemanyi gamwe nkiddamu okutegeza bulaza tola ntugamba nti European bawagira Museveni n'abazungu bawagira Museveni bamuwagira kubanga mmwe muganya okusituka lwe munasituka ne mujja ku street Museveni bwakuba essimu wa papa tasobola kukwata simu kabirani tamongi nti kyaliwa papa tasobola mukubira simu papa nagikwata essimu abamanya kaweddemu kati atolo esimba bakwata zammwe zaba na Uganda nawo osobola okubira Trump n'akwata essimu era kuolo banoonya essimu yakyabwe oba eyo gyolo ssennyonyi oba yawosobola ofumbira gye banoonya ne ssenyeni eba enoonya ssimu yammwe temunnakitegeera nkikuddemu kitegeere buli kyokola okujjako Museveni buvunaanyizibwa busibwa muzungu totunira muzungu no omuzungu ageininga nnyo mu Africa naddala ng'alina badikiteeta bamuwa bingi kuba bakola ebikolobero n'abizibira kati ye n'asigala ng'afunamu naye omuzungu kasita omuntu wa bulijjo asituka n'ajjako n'agenda ku street teri mukulembeze oyo ali mu gavumenti addamu okuba simu muzungu n'agikwata ate babanoonya ya Joel Ssenyu babanoonya ya Kyagulanyi babanoonya ya Luwongoya babanoonya yange era osobola n'okubira Trump essimu n'agikwata ng'eya Museveni tebakyagikuba bamanya nti oyo agenze awedde oyo gwe bayita omuzungu kati bwe mubanga mukyali nga muteeka amaanyi no focus kugwe the moment you decide nti kino kigenda kubeerawo aba agenze tasobola kubeerawo ne bwakubira Ruto essimu Ruto tasobola gikwata ne bwakubira Samia Simono mukyalo tasobola gikwata kasita mujja ku street nti kaweddemu mwache mutamanyi oyo gwe bayita omuzungu agenda na kigende kiba kizze ku ssaawa eyo bwe mulemera okuyimuka era agenda sigala ng'akolagana ennyandwe kuba manyi nnyandwe ali awo Windows zaayika tebajja mukozesa ensobi nnyingi nnyo kuba bo bakyabagibala ne kasitosituka kati ekimala kimala wallahi nyandwe kabe Kagame tasobola kukwata simu ya nnyandwe ane Kagame olwo aba anoonya yaffe nti wayi kati ebintu bigenze mu kintu kimu kiye katukoze tutya buli omu aba anoonya mmwe abafunye obuyinza tubayambye tutya tukoze tutya saawa yakusituka babboyi toteeka hope muzungu teekayo 2% 80% ebeereyo ey'ensi yo getuyita amaanyi g'abantu gwe tebadde bakoze mind tobensinga ku muzungu omuzungu nkweze ng'embwa ayagala kabalaza kasiimuule nga nfundikira gwe comrade era ayagala enkyukakyuka ku lwo osobola kyekolera otya bulobaka njala bukuwa comrade era ayagala enkyukakyuka bulobaka njala bukuwa buli butya bannabyabufuzi bakola omulimu gwabwe nga bannabyabufuzi those are politicians because they are democratic ompuliddeko bulungi bannabyabufuzi bakola emirimu gyabwe nga bannabyabufuzi kubanga they are democratic naye waliwo ekirungo ekigendera ku bintu ebyo kibayita action ebikolwa bannabyabufuzi si babikola gwe munnansi gwokola ekikolwa kyetuyita surgical operation lwaki okuva mu 1996 okulonda bwekwaddamu bannabyabufuzi bonna abaddewo n'ebira byobufuzi tekuliko kyali kikutte muntu tekikikwata tekuliko kyali kikutte muntu kabaddiya tekikwata oba okutta omuntu yenno bali democratic kubanga that's the process government esobola okusibako omusajja gw'obutujju oba gw'obutemu gwe nga munnabyabufuzi n'ekibiina n'ekiwera kati gwe munnayuganda indigenous gwe ate agenda okukola surgical operation kubanga obuvunaanyizibwa bwo ng'olaba bannabyabufuzi baluddewo
kasita munnabya bufuzi alwawo okukolera kyoyagala nga tekisoboka then yokozesa Sagi Corporation. Sagi Corporation teyeetaaga group z'abantu, yeetaaga gwe individual nti kata akasajja katumazeko emirembe ku kyalo gwe ng'omu osobola okukebakirira n'okanyiga. Ekibayita Sagi Corporation osobola okukikola bw'omu. Teweetaaga kukubira lumbu y'essimu, teweetaaga kukubira muntu ssimu, kikyo nga gwe oli obusungu onyiize, kola ky'olina okukola. Aminiti yakuba simu okuwamba Obote. Museveni tayina gwe yakubira simu nga wamba Lutwa oba nga wamba Obote, no. Basituka basituzi ne bekwata abantu 3 na 5 ne bagenda batandika okukikola. Sagi Corporation osobola ogyekoleranga gwe noga kati nze nkooye. Nze kangende nkole kino nga sina gwe neebuuzizaako kikole. Bapolitician tubalike bakole balina okukola. Kuba ojja kuona nga politician akuluyisa, which is okay, naye ali democratic. Kati gwe atali democratic ng'ola politician akuluyisaawo, go with the Sagi Corporation osobola ogyekolera gwe omuntu omu. Akasajja kali ku kyalo kaliisa emmere ya mwente nga mukamayine temuzimanyi. Sagi Corporation is enough. Bana bali ku TikTok bavuma omukulembeze nga kyambadde Sagi Corporation is enough. Nobato musimoto omuntu mugyemuka. Bomo yuwa amanyo n'amagulu ogamenye. Tewanaddamu okwasaba. It's all about you. It's all about you. The downfall of Museveni, it's your responsibility as indigenous Uganda. Don't wait politicians. Leave politicians to do their business. But you, as a Ugandan, you can use other ways of outsitting that gentleman. Because himself, in 1980, he participated in those elections. He was defeated, but he opted for other options. You too, you can do it as well, because it's high time. I'm reminding you, our country was mortgaged by Museveni's family. They fear that we will expose them, and they know that now the entire population knows that we are not Ugandans. We are foreigners, or we are bandits. So it's high time for you to act. Let politicians do their work. You as an indigenous Ugandan, you know what to do. Because it's high time. If we don't wake up, these people will not stop. Envunza botajija mu kigere efu obugina oluvamu envunza ento. Olina okutundula envunza eyo 10 obugina. Okitegedde bulungi nnyo. So ensi yo teri agenda gye kukwatirako, gwino gye kwatirako. Video wedde mukaba bankumire tujja senkana ku Rock strict lwakutaano encholo kuna kampu mulemu tugenda senkana ku Rock mukaba bankumire njala bagaliza okutambula okulungi bwe mujali jasula japangisa mukama ko kyo singo okwagala mwekuume nga nfundikira ebigambo njogera nawe osobola byogera sava ku mwezi onjogere bigambo bino ate bakulya nsimbi n'okusirwazibwa abantu bali mu Uganda abogera gadde bengali abantu banonya kyakulya nenge ekitufu bakimanyi kankubuulire buli gwola banga yefula mbo wagira mu 7 oba ayogerera kyagulanya mafuuku banonya kyakulya ekitufu bakimanyi lwaki bakimanyi yensonga lwaki bafuna visa ne badduka ba TV presenter ba radio presenter ba celebrities badduka kubanga ekitufu bakimanyi tebasobola kyogera batya kati fa basalo tujja byogera video de mukaba nkomire mwera